abakyala bangi nnyo nnyini ddala abagenze maaso n'okuba nga beenyigira mu kisaawe ky'okuyimba naddala mu music industry gyensinga okuba nga ntaddeko obwanga yene yaffe ya +256 omulala gyayinza okugenda maaso n'okuba nga ayita ey'eggwanga nnyaffe Uganda. Ebika bya music wano ng'oggyeko genres nga bwe bagenda maaso n'okuba nga baziclassifyinga, wabula tulina ebika bya music bibiri okusinziira kuba enzikiriza ey'ekikristaayo. Tulina ebika bya music, tulina gwe bayita secular music oba music gwe bayita ow'ensi, wabula ate era mukadde ke kamu tulinayo ne kye bayita gospel music oba music oyo ow'enzikiriza owa ddiini, ow'enzikiriza oba owakusinza n'okutendereza. Mu Uganda abakyala abayimba gospel music kati we twogerera emyaka 5 gisembyeyo, atugambe kuva 2018 paka 2023, bw'oba omenya abakyala abataano abasinga okuba nga bakola gospel music n'okuba nti bayimba bulungi ate ennyimba ddala ezigattako era ezirina ensa. Mu bayimbi abasatu abasooka notamention nga mwana mula Gabie Ntaate gwogenda maaso n'okuba nga olaba ku screen nkakasa obulyazamaanya oba wagenda maaso n'okuba nga obukugukamu bweba degree oba tewakoma kwesooka wabula ne masters obeera ogenda maaso n'okuba nga wazifuna. Ate wabadde no tuli awo mukwano gwange omukyalo ono gwogenda maaso n'okuba nga olaba in fact twatandika zaali ennaku z'omwezi guno in fact nga tugenda maaso n'okuba nga tugutandikira ddala twali twakaguvugako ennaku 10 zaali ennaku 10 azaali ennaku 12 omukyala oyo gwogenda maaso n'okuba nga olaba ku screen nagenda maaso n'okuba nga alondebwa oba nga nominatingibwa wali mu United States of America, omulala ayinza okuba nga agiyita USA oba omulala n'agamba nti mu America. Nagenda maaso n'okuba nga nominatingibwa mu category eya Female Artist of the Year mu category eya Africa, oba gyoyinza okugamba Africa category Female Artist of the Year. Category eyo mwana mwala oyo gwogenda maaso n'okuba nga olaba yagenda maaso n'okuba nga ateekebwamu ne Dr. Sarah K, n'ateekebwamu ne Rehema Simfukwe, n'ateekebwamu ne Bella Kombo. Mwalimu omulala amanyiddwa nga Evelyn Wanjiru, oyo nno nga wawano ku muliraano. Ne mbeeramu omulala amanyiddwa nga Rose Muhando, ne mbaamu ne Celestine Donko. Awards ezo nga ziyitibwa Sauti Awards. Awards nga ziri ku mutendera gwa nsi yonna wabula nga zigenda maaso n'okuba nga obwanga ziboolekeza nnyo ne zigenda maaso okuba nga zeetegereza gospel musical nga bwagenda maaso n'okuba nga yeetooloola mu nsi yonna. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri bwe ziti nga bwogenda maaso n'okuba nga oziraba. Awe tugenze maaso n'okuba nga tukeerera amakya g'olunaku olwaleero, we tugenze maaso n'okuba nga tufuna amawulire amalungi ennyo eri music industry wa Uganda, si music industry ya Uganda yokka, gospel music fraternity okutwaliza awamu omukyala Gabie Ntaate ng'agenze maaso n'okuba nga awangudde award ennene ennyo nnyini ddala emanyiddwa nga Female Artist of the Year mu African category wali mu Sauti Awards mukwano gwange. Agenda maaso n'okuba nga olaba era ng'ompuliriza. Awakati nno mwana muwala Gabie Ntaate ng'agenze maaso n'okuba nga atuuka kukula eryokuba nti agenze maaso n'okuba nga akukumba banne bali bengenze maaso n'okuba nga nkusomera bonna nagenda maaso n'okuba nga abakubya subi oba nga abateeka nnyala. Nagenda maaso n'okuba nga awaadi eyo agyewangulira ne sekuwangula yenna. Mububaka no badde bugenda maaso n'okuba nga bwebaza abantu olw'okuba nti no bagenze maaso n'okuba nga bamuyirawo omubiri, bagenze maaso n'okuba nti mukola ekyamu ekyokuba nti muvootinga wano nawali. Nagenda maaso n'okuba nga abeebaza ne sekwebaza yenna, era nagenda maaso n'okuba nga alaga essanyu n'alaga nti nakamwenyumwenyu kandi bwakatono wabula nga munda mutima muye amusanyu. Can we brag about God?
We did it Uganda. Our very first international Ntaate nomination straight from the USA resulted into our very first international award, African Female Artist of the Year. Sauti Awards 2023 is me, Ebenezer. This is how far the Lord has brought us. Thank you at Sauti Awards. Asobako bono mwana mwalanga gena maso n'okubanga agamba antusobola ogenda maso n'okubanga tukyakyankyera nga tugenda maso n'okubanga tweragamu olwa Katonda tukikoze neera Uganda. Awadi yaffe esookedde ddala Ntaate okubanga anominatingiddwa ebweru w'eggwanga Uganda okuva wali mu America ate neevaamu nga awadi agiwangudde nese kuwangula yina mu kategori eyo ey'omukyala asinze omuyimbi ow'omwaka mu Africa. Sauti Awards 2023 nagenda maaso n'ogamba Katonda wa buyinza addala. This is how far the Lord has brought us. Eno bwe wati Katonda gyagenze maaso n'okubanga atutuusa neyeebaza aba Sauti Awards abagenze maaso n'okuba nti babeera mu kintu kino ate ne bagenda maaso okubanga bamusima ne bamuwa award ya Best African Female Artist of the Year. Abasidde omusunsuzi linnya lyange Agaliwo ye YouTube channel kwoli akaddewe kagenda maaso n'okubanga kandiira empinga mbeera siina kyakola wabula mbalina okubanga mbeerekereza ne mbagamba nti thank you.